The newsroom, where untold story is revealed. We will be with Balamu 30 years in Museveni taliwo. We will be with you, Balamu. I can give you a guarantee. Take my word. We will be with you, Mr. Barugahara. Nga abantu aba bakozesa tebaliwo. Members of the NRM are asking me, why are you supporting those new people to come out and yet they were burning our roads? Balamu namulabanga yeewana ku TV nga gamba nabagamba omwana abaana ngenda bajjayo nze siremererwa. Balamu ologyeyo abaana bosimidde obusimizi obunya. Ngadala abeera omwana wanga yesimba mu ggwanga lyonna nga gamba ndi mutujju akyalagawa. Akyakolera ani? Bw'ata Sebe mutabani we yasinisa kitoleko amanyiddwa nga Machete obutakiriza misango. Yasini nkwagala nnyo nga benjagala obulamu bwange. Naye sikusemba kukkiriza musango. Government ya Kyagulanyi Robert Sentamu egenda kuyisa dikuri ebibavunaaniddwa bijibwe ku bulamu bwabwe mulama kubanga president oba n'obuyinza obwo ne government ezze. Beyond the newsroom webale kubeera nga otugoberera eyo najjo sinzirira okubeera nga ate kwali ku mukutu guno nzeddeni okukutuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe ziba zitambula mu ggwanga lyate Uganda ate era n'ensonga ezo zonna nga bwe ziba zigenda maaso mu ggwanga. Kaakati nno Alex Waiswa mufumbiro ono n'avuddeyo n'atabukira Minister Balamu Balugahale. Balamu wuno avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti nuupu abasibe bibagenda maaso n'okubeera nga basiba bonna bazza emisango ate nti Kyagulanyi ayagala nnyo abaana banene babeere mu makomera kyovula tebabafunira betuyinza okubeera nga tuyita ba prominent lawyers oba balawyer abakugu n'agamba nti abantu bonna balawyer be bateeka mu misango gy'abaana bano babadde ba intani abaana ba university abali mugenda mu maaso n'okubeera nga bayiga buyizi emirimu. Kakati nno lawyer Shamimu Malende amwanukudde then kwoteka ne musajja mukulu wamanyikiddwa nga Waiswa Alex Mufumbiro ono nno deputy spokesperson wa National Unity Platform. Kakati yaliko vice president nga ye muwabuzi wa president yateera ku nsonga z'ebyobutonde amanyikiddwa nga Professor Gilbert Bukenya atabuse kyekimutabudde kino nkikuleetedde ate era mu mboozi eno olunaku olwaleero. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyewaggulu video soko gimpere like etambulire ddala etuukane ku oyo ali eyandyetaaze okubeera nga ajala. Kankuwe video eno tutandikire wano wennyini. We will be with Balamu 30 years nga Museveni taliwo. We will be with you, Balamu. I can give you a guarantee. Take my word. We will be with you, Mr. Barugahara. Nga abantu aba bakozesa tebaliwo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. I can repeat it over and over. Balamu Barugahara nkukakasa wallahi billahi tallahi bayinza ogamba siri musilamu amazima ga Katonda mu ggulu nga yenze Alex Waiswa Mufumbiro nkubuulira wano Kayongo ogenda kulabako ku Balamu Barugahara nga tuli naye. Balamu aji olwaliro Balamu minister lwakuyimirizaawo bulimba na siyaasa ekyenjawulo Balamu ali mu kuinvestinga mu emyaka 8. Ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro nga ategeeza Balamu nti Balamu tugenda beera naawe wanene okumala emyaka 30 emirala egijja. Museveni waataabe ekiseera akamu tukubuuza ne twebuuza mu mutima nti onaabaawa nga kino ky'olimu kiweddewo bw'obanga kino ky'oweeyagaliramu nga kigenze tugeze nti gavumenti eno bw'eriba ekyuse gwagyeesigamyeko ennyo olibeera luddawa onaasobola okuyimirirawo olw'ebigambo byo byobadde ojjoyogera n'ebikolwa byo oba ebikolwa byo bibi nnyo tebigenda kukkirizisa kubeerawoko mulala oli ku mulimu ogwo naye ng'oyisa bubi abakozi banno watya nga management yekyuse onaasigala ku mulimu ogwo. Kakati ebibuuzo bye bimu Balamu byabuuzibwa akadde kakano kati kankuwe ku video eno nga Balamu agamba nti nope n'aba NRM bennyini bamuvuma nga bamugamba lwaki awolereza abaana ba National Unity Platform.
members of the NRM are asking me, why are you supporting those new people to come out and yet they were burning our roads? Why are you supporting those young people to gain freedom and yet some of them use the pangas in Masaka? That being the very reason no, why I'm saying they are asking why are you supporting them? Let them rot in jail. But then I tell them I'm a godly man. I'm a man of God and I believe in God and I'm a patriot. Faith does not apply in the courts of law. I'm a patriot. It is an issue of I'm telling you, madam, I'm a patriot. A patriot should think beyond his own political party. A patriot should think beyond our own tribe and lineages. A patriot should be for Uganda. And I'm a minister for Uganda. The issue is not kati wano wenyini mama wa machete omukubana banupo yagenda maaso n'okubeeranga asibwa ategeezezza n'agamba mutabani we togeza n'okkiriza misango gino okuteekako ebbala eryo nkwagala nnyo mwana wange naye togeza n'ogezaako yadde akamu n'akeddagala okubeera ng'okkiriza emisango gye bakuteekako kubanga toli mutujju omwana wange nkumanyi ate wabula gumira kwaga amazima g'olina mu mutima gwo era g'omanyi nti bw'oba omanyi wali wazza emisango lwaki olinze emyaka ginena gyonna gituukewo bw'obanga okimanyi nga kyo kyayimiriddeko ge mazima tokkiriza paka Katonda ajja kubeera nga asala omusango kubanga Katonda oyo omutonzi ye musazi w'emisango gyonna mu nsi. Kubanga Balamu namulabanga yeewana ku TV nga agamba nabagamba omwana abaana ngenda bajjayo nze siremererwa. Balamu ologyeyo abaana b'osimidde obusimizi obunnya nga ddala abeera omwana wo nga yeesimba mu ggwanga lyonna ng'agamba ndi mutujju akyalagawa akyakolera ani. Bw'ata asabye mutabani we Yasinisa ekitooleko amanyiddwa nga Machete obutakkiriza misango. Yasini nkwagala nnyo nga benjagala obulamu bwange naye sikusemba kukkiriza musango kubanga ebbanga ery'emyaka 4 ze simanyi basibe kye batukoze kubanga tovangayo okugamba nti nnyina bomu nayo kyebizimbe nayo kyemmotoka za poliisi era ndi mutujju njekera gavumenti emyaka 4 obaddewo ng'omanya ebintu wabikola obadde olinda kyokwogera abatuswaza obuswazi. Aisha Kabanda awanjagidde bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naddala balwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuvumirira okwesa abaana baabwe mu kkooti y'amagye ate nga si basirikale. Abebweru abaawa bannaddiini mwenna muveeyo mwogere ku kintu kino abaana bafiira obwereere. Gavumenti ya Kyagulanyi Robert Sentamu egenda kuyisa dikuri ebibavunaaniddwa bijibwe ku bulamu bwabwe mulama kubanga pulezidenti oba n'obuyinza obwo ne gavumenti ezze olaba okubeera n'omukulembeze ow'ekyasa ekyamaanyi oli ow'ekinaana wawulirira byonna byonna nti poteya w'emyaka 4 ku bulidi emisango gye baagala bavunaana ne bwe bandibadde bakkiriza ebbanga lye basibiddwa li taking in consideration ontegede naye tetuyinza era njagala kusaba bannayuganda nti nakyemalira tatuteeka mu mbeera enyiigira bannyinaffe enyiigira baganda baffe abamaze mu nkomyo nga babavunaana bwemage ate nze nekyensanyukidde nti babakozesezza ne babaleeta nga balaga nti babakozesezza kubanga bo banoonya ekifaananyi ekikkakkanya amazima kati omanyi omuntu ataswala yakola ekintu mu butongo onuna sukaali nze nanunanga sukaali naye nga bakubuuza omunuunye ng'ogamba sinanuna sukaali naye nga kumata makola ali kwe akumasayi g'oluyaye nga bali ku masayi ga lwabwina ali kuki kumatama kakati bano obuswavu nti General Masha ebadde evunaana omuwala Olivia Lutaya emusibidde emyaka 4 nga talina bujulizi bweyinza kuleeta ku mmeeza naye mugamba nti kati gukkirize waguzza ne baleeta Sanya ate ne bataswala ne bamuleeta ku luno ng'ali mu t-shirt yaabwe ey'obuyekera kubanga banoonya ekifaananyi eri era obawulira nti kakati eri gye babadde boogera ng'erinnya Olivia Lutaya kati tulabere banaayogerayo obujega bwabwe bubapeereza nti it is about an individual, it is the action. Kakati yawo wenyini Alex Waiswa mufumbiro agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti abantu bangi bagenze maaso n'okubeera nga bagenze maaso n'okubeera nga bafunamu His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu wabula wano wasinzidde n'ategeeza n'agamba nti bwe bamugamba abaana bano abasibe bizinensi ya Bobi Wine kakati n'abagamba Bobi Wine yabagamba mu bate bizinensi egwe ekyo kiraga nti obwongo bwabo ababyogera nti buyabayaba era n'abako ekigambo kyakozesa kankwe video eyo.
agamba nti abasibe abo be business ya Kyagulanyi n'ogamba nti naye guno omutwe shape yakwo niyo manyeri abantu Katonda be yakeera kuba Katonda yakola nga amagezi n'amasiru kakati ate amasiru nago yagagabanga mu budde bwago ebyafayo bitugamba mu ssaawa ezo 12 kitundu bwe bagabanga amasiru kati bw'owulira abo olumu mu manyo wa 12 kitundu ez'amasiru kawungezi kati abamu balaba naga nti kati Kyagulanyi business ye lwaki ate mugifuula business nga mwe mubayina oyo manya wa 12 kitundu. Kakati nno ebigambo bya lawyer Shamimu Malende ku nsonga z'abaana abasibe zizino nabyo nkusaba obiwulirize. Abantu bane bango nale babadde mu kooti babadde bakiikirirwa era nga balina bannamateeka abava mu National Unity Platform era nange kwenkola ki kwendi era nga omusango badde gutambula era nga tubadde twakateeka mu bail applications ezisukka mu 4 naye ng'ekyewuunyisa omuntu yenna bw'abazza okweyimirira omuntu oba surety ayina kubanga amuyinako either Oluganda oba wa mukwano gwa ku lusegere ng'akakasizza kooti nti ajja kusobola okumweyimirira ajja kusobola okumuzza mu kooti oba mukubiriza era nga amanyina obuvunaanyizibwa bwe nga surety twatwala mu kooti y'amagye abeeyimirira okuli abazadde okuli abooluganda okuli ba members ba parliament okuli leader of opposition naye abo bonna kooti y'amagye mu applications ezisukka mu nnyanga ejjegamba ti bonna tekuli yogwera baasaanidde kati bw'otunulya factor ey'okubiri omuntu ali mu kkomera asobola okugamba nti kakati bw'amanga muzadde wange bamuganya mukulembeze wange mu byobufuzi bamuganya leader of opposition bamuganya mikwano gyange ab'eŋŋanda ani gwe banakkiriza kati ekyo nakyo ojja kulaba nga kyaleetera abamu okubeera nga bail applications ezisukka mu nnyanga zigobeddwa ne babanga essuubi likendedde mu kuba nti enkola y'amateeka balabanga ebeera nti tegenda kubayamba bulungi. Ekyokusatu nti abantu bano it is a fact babadde bakola reports nti babadde batuukirirwa mu prison nga bagambibwa okuba nti bakyusa plea yaabwe oba okukkiriza emisango gino ng'era babasuubiza nti bw'onooba okkiriza ojja kuteebwa bw'onooba okkiriza ojja kukola kino mu mateeka ne bwe ba confession nga omuntu agikoledde mu prison ng'akkiriza nti yazza omusango bwe bamuleeta okumuwozesa baddamu ne bagitunuulira nti ayinza okubanga waliwo eyamulimbyelimbye nti bukkiriza kino tugenda kukuwa kino era kooti esobola okusazaamu ne confession eyo mu kooti accused person oba musibe gy'abeera yakolera mu kaduukulu so kino kifaanaganako ekyo. There are several ways of regaining freedom. One is hiring the best lawyers in the country, of which NOP rejected. NOP got interns to represent their. How do you say interns? Most of them are interns. These are lawyers. Are you looking down on the legal representation of the party? Most of them are interns. Because NOP has very, very, very good lawyers like Honorable Medadi Segona, Honorable Mpuga. We have but you don't choose for them who they want to represent them. Honorable Elias Rukwago. Where were these good lawyers? So they have not had lawyers. They have been sending there. There's a time I saw a whole bench filled with the law interns. Honorable Minister, it is not good. Awo wennyini osajja mukulu Alex Waiswa mufumbiro waviriddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza n'agamba nti abantu bangi ba beneficiaries bafunye nnyo mu kubeerawo kwa Kyagulanyi wanaero nno wanokoleddeyo n'agamba nti mukaaku obulamu bwe yali takyasuubira kubeera ng'afunayo ku biliyoni ya nsimbi wabula yagifunidde ku mulembe gwa mugamba nti genda mu maaso n'okubeera ng'okuba Kyagulanyi n'okubeera nga ovuganya Bobi Wine. Tewabangawo munnabyabufuzi agaggawa tewabangawo muntu yenna mu Uganda nga mu individual agaggawaza buli yali ayagadde bugagga nga Kyagulanyi. Omanyi mukaaku okwata ku biliyoni y'esente naga nti mukaaku yazikutte ebyo mu birooto yali yabijjamu baba wa sente bafuna
tebasobola nagaana wadde ogenda mu kkooti baba wa embeera yakyuka ate kakati no Professor Gilbert Bukenya yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga alumbagana ababadde bagenda mu maaso n'okubeera nga bayiwa ettaka mu lubijja okubeera nga bajjuza we bagoba abantu bannansi bannayuganda ne bagenda mu maaso n'okubeera nga wabaawo gwe bagabirawo ayiwawo ettaka okujjuza nga naye abantu bamenya amayumba gaabwe. Okusinziira ku Gilbert Bukenya agamba buno si bwenkanya adde akamu n'akeddagala wabula gavumenti egezaako okubeera nga etigomya bannansi kye batagenda kubeera nga bakkiriza kubanga kiserebya ebyobufuzi byabwe ate nga kwoteeka n'okubeera nga kittattana ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga lino. Gilbert Bukenya agambye nti wakusinkana President Museveni bawayeemukko ku nsonga eno. Kino si kituufu na mu byaffe ebya politics ogobyewo abantu bannansi mu bubi kuba wagoba wano ng'okozesezza amaanyi omulala azze kuba ye oba mugagga oba kisimanyi ayeewo ettaka buli lunaku abantu bazze wano bakaayanye naye babayewo biyitaka batuyita basiru bannange. Nze Uganda njagala ekwate omutemwa gumu ebintu byaffe bitambule obulungi. Oba oli wamugjawo omulala tajjaawo okujjawo ng'abantu bano bayita n'obuulira ensonga lwaki omulala azzeewo. Bwe kiba kikulemeredde tuggalewo wabeere Whiteland. Kyenvudde mbagamba bano bawaakye kazi tebakola. Nenda kubira abannema nja kubuulirako n'abakulu kuba nze omukulu anziriira nge President Museveni nja mubuulirako. Kino kyonoona ebyobufuzi bwaffe, kyonoona ebyobufuzi bwaffe ate nze saagala bya bufuzi byaffe kwonooneka ng'abantu tubateekamu obunyiivu obuteeyagala n'okukyawa ensi yaffe. Kuba bangobawo ate omulala azze kale maama ekyo si kituufu. N'olwekyo ono agudde mu buzibu. Kati kanendaba bali law enforcement tebajja kuba baano beebulenga nga okuleeta ba nema law enforcement unity ejje ekolimanga omulimu gwabwe okujjawo ng'ano bazze nebandaga empapula. Beyond the newsroom kwa mkutu kwali ate kuobeera nga otugoberera nzedde niyo kutuusako ensonga ez'enjawulo kusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu video gimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuliza ddala ogituusa ate era ku muntu yenna omulala ali eyo. Mu ngeri emu agenda mu maaso n'okubeera nga otulaba kadde kano eno enkutegeeza kimu kyokka nti subscribinga tusobole okubeera nga ate otwegattako mu butongole olabe buli mboozi gye tuteekayo ate ku mukutu guno. Nzeddeni atakumira mpeera bankomire tusinkane mbagaliza ebyo bye musinga okubeera nga munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.